Agacencwire University demanding to see. And you see how it is. Now here you have to be very strong, no much controlling of the ball, and of course Makerere University tries this level best to see that wow. Despite the fact that they lost 10 players due to graduation, they don't look to be so timid. They look to be very comfortable on ball. 10 of their players graduated with a bachelor's degree in various fields, and Makerere University fails to. Nze Tumwesigye Anthony akulira enteekateeka y'omupiira gya University Football League. Enkuba etulemesezza nga twakasambako eddakiika 32 era ekisawo ntikiwa obudde naye nga amazzi gatambula mpola bakomosi b'Effulimbi ne ba Makerere balambula ekisaawe nga balaba si kirungi kusambibwamu, netusalawo tuguddemu enkya ssaawa 4 ez'okumakya. Si kirungi ekyokubeera nga ekisaawe ekibadde nga tekisobola tuyamba kubanga kidraininga ku mazzi tusobola okuba nga tusamba. Tetwakipulaninze kubanga ate omupiira gugenda kugira. Olwaleero tubadde tumanyi tugirina kubanga tukoze leero tugenda kusuula n'essanyu lyaffe. Ffe nga ffe abagenyi tulina omukisa nti tusobodde okuteeba goolo, ate ngeri ekigendera kyaffe kusobola era kujja kwongera kuteeba goolo tusobole okuzibuwaza nga guzeewa ewaffe. Kasubire nti enkya obudde bunaabeera bulungi okusobola okweyongerayo era abantu bajje banyumira omupiira guno.